nange sigenda akayokuserena ng'ogenze embuzi onoonya ssente mmeka nange sinoonya ssente okuva nga ndi muto ndootako nti mbeereko mu Serena nga bwe nalabanga aba black Americans oba aba Nigeria. So ndowooza ekyenjawulo ku muwala ono kisooka faithfulness comes with a reward. Kati olwaleero mu byonna bye yayitamu bye sijja kudda mu details jasinga amanyi okusiiba n'okusaba era ndowooza kyekyama kyo Mukama ntandikwa muwa amafuta yatandikira mu nnyimba You are watching BGPtv, the Father's Heart. Even as we worship you today. Holy Katonda, we Katonda. Your name is Sika. Your name is Sika. Heart. Ani yali amanyi nti Justine aliva n'ekivulu ku Serena ne bwe yajja gye nanga nti yategese ku Serena gajja nange sigenda akayo ku Serena ng'ogenze embuzi onoonya ssente mmeka nange sinoonya ssente okuva nga ndi muto ndootako nti mbeereko mu Serena nga bwe nalabanga aba black Americans oba aba Nigeria. So ndowooza ekyenjawulo ku muwala ono kisooka faithfulness comes with a reward. Kati olwaleero mu byonna bye yayitamu bye sijja kudda mu details jasinga amanyi okusiiba n'okusaba era ndowooza kyekyama kyo Mukama ntandikwa muwa amafuta yatandikira mu nnyimba zange nga ye Katonda tabulwa kkubo alina lwe yayimba bamuyita Yesu n'ayimba ekigambo yerere 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 mama nagende Sweden Pastor Cats ne banne ne bantika suitcase of clothes abantu abenjawulo nti ntwalira omwali yayimba yerere 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 mama naza nyine luyimba tebampadde wadde ki. That's how God started. Netuyimba yekani ngayimba omuntu butono nnyo. That's why ndowooza bw'obaako omukisa tokola bingi. Olimba luba lwange kuva eno paka eri noyimba kani nkwagala nange nkwagala paayo omutwalo nayimba ekyo nekibeera kyamaanyi nnyo nga ye ayitamu katono nnyo naye ng'ali anointed. Kakati years later ndowooza Justine Katonda atandise kumuliwaadinga olw'obwesigwa. Bwe yalina ng'ali wansi wange abuulira asinza ate alabirira ne bamulekwa. Ndowooza kimu kyansinzeeko kufumbirwa ate nga nakyo sikinaako nnyo ki buzibu. Kale nno olwaleero nze ninganga aloota Jasi ono baasulanga mu kusaba n'okusiiba okutaggwa. Nange kenyini pastor wabe nga abaana bali ng'abaana basiiba ng'abaana basaba tuva mu kusaba ne tugenda eka ne bafuluma ne badda mu lujja ne bagamba nga tekisuuse mumpuliza bubi. Eyo ndowooza Mukama gye yamwera oluyimba oli Katonda. Ngenda okuwulira nga buli ringtone by members of parliament, by business people, everyone nga bw'obakubira owulira oli Katonda. Just is my spiritual daughter. Muyenda bamu Joyce Maya
muyendabamu adaehi muyendabamu a great woman of God that this country is about to see. Mbasaba okubeererawo Justine Nabosa. She's my spiritual daughter. She's my sister from another mother. She is anointed and I believe Katonda nga ye mubeezi ogenda kubeera mukyala w'amaanyi nnyo mu ggwanga. 28 April ku Serena Hotel. Just atuyise. There is a difference between a gospel show and a secular show. Miracles happen in gospel shows. Ebyamagero bibaawo. Waliyo n'abantu abamu nga ngoyagala nnyo Katonda, tosabaasaba naye oyagala nnyo Katonda. Naawe tukuyise. Naffe tukuŋŋaaneko nga kuno omuyimbi tava bweru. Nga waffe, omwana owaffe. Neebaza abantu mwena abanjagalidde jazz. Mwebale nnyo. Namugamba kola worship concert. Kubanga Justine bw'asinza Katonda ka. Ontegerekeka nemuga gwe yimba zino ze tumanyi osinze nga byendaba ku TV. Amina. Mwebale nnyo mwebeta. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo motoka z'abagole mu bika eby'enjawulo jangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashers baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okukufunira reception y'omukolo gwo katoyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako okukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Esimu 07758681 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era yanirize n'omulala byonna. You are watching BGPtv, the Father's Heart. worship you today. Holy Katonda, we Katonda. Your name is Sika. Your name is Sika. Your name is Sika.
Oli Katonda, gwe Katonda. Yonna biyensika, yonna biyensika. Awalomoyo, yonna biyensika. Jimalande byonna byonna. Yonna biyensika. Shikatelabo. Yonna biyensika. Awalomo. Rikatalabo. You are watching BGPtv, the Father's Heart. Even as we worship you today. Oli Katonda, gwe Katonda. Yonna biyensika, yonna biyensika. Awalomoyo, yonna biyensika. Jimalande byonna byonna. Yonna biyensika. Shikatelabo. Yonna biyensika. Awalomo. Rikatalabo. Tekulina buyini kw'omukisa gwa Mukama kwampadde nkimanyi. Obadde okimanyi nti osobola okufuna event planner and manager okuteekerateekera omukolo gwo gwonna kati osobola okumufuna nga mulokole obutafuna stress yonna. Kaŋŋaanye si kikulu. BGPevents be bantu abatuufu oyagala kekisi ebifaananyi ebirungi ne vidiyo mmotoka z'abagole mu bika eby'enjawulo kyangu tukuyambe tukola decoration ali ku mulembe tulina bridal gowns ne changing wear obutebe tentsi abafumbi abalungi saako PA system ekyuma ekisunsula obulungi Omukolo ssabasaliza. ate nga tukulira ne bajeti y'omukolo gwo ejja mu nsawo yo saakuba ashes baffe abali smart abataswaza mukolo gwo n'abogezi b'emikolo abalungi bakatumwa ate nga tusobola n'okufunira reception y'omukolo gwo kati oyagala suuti makanzu agatwalibwa ku buko oba gomesi tubikufunira ku bisale ebirungi BGPevents bwetegeka omukolo tukuletera n'abayimbi abasanyusa abagenyi bo saako kukola selection y'ennyimba ezigendera ku mukolo gwo. Essimu 0775868131 oba tusange Facebook page yaffe oba Twitter, YouTube ne Instagram. Blessed Charles, Blessed Gospel Promotions, BGPevents. Twewaayo for excellence, flexibility, time, integrity and hard working. BGPevents, likinga, subscribinga, oba ogoberere era oyanirize n'omulala byonna bya